ffe Katonda era twaniriza Oweekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda ne maama batuuse. Ssebo Katikkiro tukwaniriza nnyo ku mukolo guno ogw'ekitiibwa ennyo nga tuyozaayoza era nga tusabira baffe okuweza emyaka 7 gy'amazaalibwa ge ag'ekitiibwa. Ssebo Oweekitiibwa Katikkiro Ssaabasajja ng'atuuse ajja kwanirizibwa Chancellor, Cathedral Administrator, Ssaabakristu w'essaza era n'Oweekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Bano bajja kuwerekera Ssaabasajja bamutuuse awali Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere amwanirize, Ssaabasumba Augustine Kasujja omubaka wa Paapa, Ssaabasumba Paulo Ssemwogerere nabali abamwaniriza bajja kugenda ne Ssaabasajja basimbe omuti ogw'ebijjukizo entaseesa. Olwo Ssaabasajja ajje ku wankaaki ateeke omukono mu kitabo ky'abagenyi. Ssaabasajja aleetebwe abo bategekeddwa bamuleete wano mu maaso atuule. Olwo Ssaabasumba atandike emmisa n'okuwa ensansa omukisa. Tujja kuba tuyimiridde, ensansa ezo tuziwanike waggulu tuzinyeenye, ng'emitima gyaffe tuginyeenya nga gigondera Omukama Katonda Kabaka wa bakabaka.